Ya omwasi bemutya abatwaba mikwano okuba ku DXT Media Praxoni Haki Geomanya ate ng'olunaku leero tukomewo ne programu yaffe gye bayita The Talk Back Show ate nga ndi ne Sophie w'omukwano era abasinga bemanyi nga Sophie Love abasinga mwamulabako ku Delta naye ng'essaawa kino azifa bakula kusanyuka ng'ate bwe tulaba nga akola programu ya weetege ne mulaba ng'aleeta ebimyula abavubuka envumula abaana abalabika obulungi ate nga ne bavaawo n'ababeezi abasinga mulabye ku programu ezo zasinga okukolerako ddala ate ng'olunaku leero tumuyina wano e Dubai naye nga yanyumye bitya nga tumutyuniza okuva kaviiri ate osaako enjala njogera eki ndeke ki nga tugenda kwongera okumanya olunaku olwaleero tugenda kwongera okumanya Sophie Love yani ye lwaki akagambo Love ako yakongerako byonna byonna tugenda kwongera okumanya olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yakisanyusa okulaba. Nange basi. Banange bali tulaga Love. Mama ina mweche mukozi. Wanje. Silence envide katende mu njala abantu addeko ekyuma ekibadde kingogola emisibwa bw'egitinga kitambula nga kikankana. Ekiri wano. Naye ng'oli mukakkamu. Nze nkola kusanyuka nga mmanyi nengezo laba bannange bya ddala omukyala mukakamu ate nga mukyala Ajja omuwaati mumunya wangi ng'omwana ali ewadde omanyi ba Ajja taswabe yana akemu bannange buli kimu kisoboka ekimu kiri mu nze naabiraba mu nze ne Hakenya ziraba mu nze bannange Sophie Love how was that Dubai experience? Dubai is good. Dubai nungi nambudde Dubai nyumiddwa Dubai nakati nkyali mbadde saagala najjivaamu wangi ingali Kampala oba like abasanyuka TV station yokayoka siyetali wano naye bakuba wano mbadde siddaka wangi oba tukikuba international bannange mbotofu kituufu nyumiddwa Dubai bannange twakulaba okuva ku airport ng'oli ne bachozen beki huyo mu kivuli okola n'obwa MC wangi nambisa yangi naye nga Sophie soka tuddeko ekyeddondo ewaka eyo tukulabyeko ku TV ez'enjawulo tukulabyeko ng'olaba programu ez'enjawulo naye nga tuvudde ku linnya Sophie Love amanya agaffe ag'obuzaale munange nze ku Lusinge Sophia wangi ndi mukyala Mutoro Mwamba. Yes, zanyumirizaamu because ndiweeyo patrol bondi bujo kasesi empaawo Ajja Adeli nga tuvudde tutegeddeko bananga Adeli nange oba bampitaamu nti njonna munange gy'ofiiringa buli oba lyeweeyise oba akiiki oba abooli byonna kangende n'eryo byonna lyeweeyise katugende amma tubalaba naye n'abakyala abatono babakakkamu be bati ebintu byabwe babikwata mpola mpola naye buli aveeyo abantu abayisa n'abasinga bonna bakakkamu kyamanyi Sophie Love yakulira eri waffe mpozi abatono bava mu Bende nakulira Kawempe nzaalayo Kawempe wangi yakulidde mu Kawempe nange ngambe ki ndi Kawempe product kulumba zone bambogo ndiwe Kawempe Kawempe obayo abaana balina talent baliza abantu abasinga balina talent bonna ba Kawempe products bakolayo rehearsals bapresenter abayimbi abaana abaana yes bafutuka Kawempe huyo ne fake Famaika Kawempe abaana abasinga bamayanjazi Kawempe menyani ndi kanika nkoma abaana ngenja kusenga nzire Kawempe yes ndi abakuzaala Kawempe education eyo yali etya okay primary yange nasomera ku Musdeleni Kamocha nasomera ku next bayita Bodwin's primary school Leero wavaawo mu primary ate secondary okay then secondary o level yange nali Buddo senior secondary school then HSC nembeera ku St Noah Girls School ezana Buddo waliko anti Buddo tugira banjo bayimba nnyo akyala abaana walimuko ku like nali mu sports nali netball naze golaba netball ate eno ngambuka tonda bo bunene kyokka gye wagenda ogwira eno wali mu bya sports
Tawe wogwire no side no nakula by the way nga like negomanya abalaba abana bakola ku TV so by then twalina TV yali yamanje bayitanga WBS so kwalinga ko program ya Teens Club oh my god ngampulira like njagala okola on air na buli wembalaba neraba on screen so nga ndirabe nasinga ngo binayagala nyibalo malala bemita Beatrice I think ali mu America omulala amita Flavia ananjalo tumusime kati nga lwembalaba on air ndabe dalanga yenze ngamba bananga I have to be on air so ala nachinkole kisegeza omwana ali eyo nga yagala okugamba nange njagala kubeera nga Sophie Love alemereko bulungi lemerako ate buli yagala ekintu kiremereko nga osaba Allah oba mukama katonda I swear buli kimu kiba kisoboka yaba mikwano abatulaba ku Dexter Media ngawe mulaba Sophie Love akaviirako anti swabula salon design ekyasinzo kimayira ddala oyagala pedicure or manicure byonna tubikolera ddala ate gwe oyagala ka makeup mukwano ate sigala kwegerezaako by the way kubanga nina omukyala ali mu kizimbe alabika wati atita wutisi azidda buto omukyala Ajja omuwaaki swabula salon and design ekimalira ddala ate gwe oyagala okuba ekikumba ekyamaanyi S&K collection ekyasinza nti ye mutinze nenkuba ka ready wali ate wozza mu ka dress ba mikwano ekimalira ddala ate nga oyagala okutuuka kwabo abantu endagiriro ogenda kujja wali Fish Roundabout na Flood opposite Ayat Palace ogenda ba abantu abosolo batuukako ate era ne namba z'essimu zigenda baziyitawo ku screen abantu abo babitegeera ddala bannayuganda ate nga twogera olulimi lwe lumu ba mikwano mujje tuwagira abaana bawakaba mujje mu kibeereremu ddala ate ng'oyagala kulangira business yonna olina business gy'oyagala okulanga DX3 Media ekimalira ddala era ne namba zigenda yitawo ku screen Sophie Love tutegedde education yo yaliwo ekyo wava wa joining a campus nagenda ku mobs na joining a mobs yes nyati mne kyonsa sasoma amawulire amawulire nangasoma after nga maze na joining a Bukedde TV so nendyo kansoma amawulire awo ku you yes ku UHGT awo ku Kuruma Road mami yansomesa amawulire ningo reading nga ndi mu media yes okubeera ne passion gye walina najagala kati nenfuna chance nenyingira media nga sibisomye ate n'okujoininga Bukedde nali nakamala my third nga tibana nakututikkira by the way namunange nenfuna chance ne bampa omulimu nga sina nayo n'ebiki bya media nti kiba nali mbisomye kuba mbimanyi naye olwokuba nalina that passion I had that love yokola ku TV so nalemerako still show gye nakola it was my own idea so bambi ngenda okukola demo ekyamazima balina ndooza kumpa buli because nali nkyagala nfuna chance omwami nampa omulimu TV nga simanyikiddwa because nalina kiri nga ngamba oba Bukedde wabaganda oba Bukedde ewa reda abasomya amawulire naye mukwano bampa basana kufuna nga ndooza kangembe bampeera kugundiya pasiripsiza sinyafone 6 nekyokubiri okuba nti namulaga nti njagala ate nemulaga nti n'ekintu kyendiko like I love it nga era nemulaga nti I'm willing okukyusa emitima gy'abantu Sophie challenge kize wasanga kubanga asebe ekintu tino kigenda kwanguyira kati mwekyo ekintu nga like oyagala okubeera present ow'amaanyi ensi yonna nange ekulaba wasanga challenge ekyamazima sifunyemu nnyo mu buzibu bwange obw'empewo naye kyonyinza okugamba nti challenge ze nafuna nti sirina TV Kampala wano gye saasabako mulimu teriiyo kebere nga yali yakatandika bannange nasaba omulimu ndowooza I remember TV gye nasooka okusabako omulimu it was MBS naye nesifuna chance eyo then ne TV endala gye naddako Bukedde ziriko ddi zonna nasaba naye NTV screening like on Friday naye nefuna chance ya Bukedde TV ne bampa omulimu
So nali nyina okulinda naye sina kulinda ba screenings nalina kugenda n'abaana abampadde already omulimu kuba kye nali njagala. Kubukedde okwo kubukedde wajoiningako mwaka ki? That was 2023. Sorry, 2013. Yes. Najoininga. Olwo wali okola program ki kubukedde? Bali bagita Ujjala. Wanje. Kati program eyo already kwaliko abaali bagikola. Era ngendo ogigendako ndaba my idea is on air. Nali nasaba back nene sifuna chance bamkumpa share abaali bagibawa. So when nagiraba ku TV I had to complain ngamba why kyebakola it's me. It's my own. So when natukira bambi omwami we nange mwagala muwa credit all the time. Mami semei wesali nkwagala nyinyi kwa wansikiliza from day one. Ina senga tewampa chance eyo kujoininga bukedde sali badde kino kyende. This because of you. Ela Allah kumpangalize kyense bankugamba all the time. Akuwangaza atagaziye n'ensawozo. So when agenda yone complaining anangamba tena Sophie njoli mchala muyiya amazima ngenda ku omulimu naye noonyayo ekintu kyonna kitali kubukedde wano. Namugamba mukama wange ngompadde taskiri nzijewa nangamba genda oyiye okomewo kunza kale kati bala time enaviirawo nga ngambye njiye ogenda ku NTV abo ne bata screeningirawo ne batwala ebba ne bampa weeks zalinga bbindi banfune gondi ya screeningirwa kati nenzibeewa mami semei ne mugamba oyireko saatuula nze neewuba buli TV nangamba manyi oyiyiza ki ne mugamba mukama wange ekyamazima kiri nti sikirina ekyo kyenjagala okukola kyenneewulira ne mugamba waliwo kye batakola boka babeereyo nze nkolera field part nfuniraawo chance ya joininga Bukedde TV by the my first footage byonna byagenderawo ku mpewo temwaliga tulinde because I had the passion okukola ekyo ekintu kyenali njagala nanga mu field nze nga mbuuza abantu yes omulaba nga nkwala mu field ne bakuddamu yes ne batuddamu ne tufuna like endowooza z'abantu ku mulama gwe twali tulina so sijagamba nti nafuna other big challenges challenge nagifuna ano mu kunoonya okujoininga empewo kati Sophie twakulaba ku Bukedde kati ate twagenda olaba ku Delta ne Bukedde ki ekyasooka? Of course it was Bukedde. Kati kyava ku kyate malodde ku Delta ate netwagula kati ekyansi kya ku Bukedde sigenda gamba nti yali nze nzekka era mwalaba Delta bali yatandika n'amaanyi era mukama waffe Mr. Semei yali azze side eno kati munange omuntu yalinga taata era ye taata mu mawulire oyo taata waffe mu mawulire abasinga so bwe yagenda ku Delta ali sina kindeke eno nga munnaye muzadde wange agenze eri nga mukama wange nze yakuba ne mugaba bosi wange ondeseye eno nangamba oyagala kujja eno kumaze ondeke eddaani nangamba jangu tukole so I had to join him we show eyali eyitibwa Pillow Talk. Yes era nga naye kwatagana ku maka Tegeza erinnya lya Love nga maga basalawo Love oliwo like bakiyita batya oliwo kutereeza kuterenkeza mitima gy'abantu ekitegeeza like Sophie Love ekitegeeza omwana yo cancel her I can cancel. I can tell you what to do. Kubuulira kyolina okukola okunyweza obufumbo kyolina okukola okunyweza boyfriend wo kyolina okukola okufuna omwami kyolina okukola okufuna that true person kuza abasinga bakebeza ate nga bayaaye nange nja kunoonyaako nkufuna nze kyenjagala okubuuza mami kiba kituufu azini nga wetuze ne Dubai nga gye tukolera kiba kituufu okufunayo omusajja future husband wano w'okolera oba Uganda like sitegedde okufuna abamu bagamba tosobola kufuna ano musajja lwaki tomufuna okitegeera you can azini kyobere naye bw'olina kuddayo ate waka Uganda no kiri bwe kiti bwana ebulamu wonna waliwo omukisa ate olaba mukama wonna akuwirawo omusajja kisinziira mwefunye mutya mwetegedde mutya like okuba nti abawala abasinga tetumanyi kye twagala ono oyinza okubeerawo n'otekinga time okulabya like okufuna omukwano
no taking a time okufuna love kati bambi n'ogenda ogwa mu mbi z'omuntu n'olowooza bambi bino byagamba I love byongoloza bimeaninga so mwenna muli mu kwemalira bizibu bino ebikwatagana n'omukwano so just olina kumanya ky'oyagala as a lady as a woman n'omanya nti ddala neetaaga kinze nganze netutatomera kutucekinga iwaawo bonna bajja kimu naye era omutuufu tabula kitegeeza abaana babe bagumu buli wamu Dubai osobola okufuna omusajja ne mukwatagana ne mudda eka ne mukyala ne mukwatira ne mudda ne mukola olumami Sophie osaze ovudde ku bukedde ozze ku Delta ku Delta kyakwanguwira okupeekenga kosa abasinga bonna bali nali mbamanyi bakubosi wange mwami abe n'abakozi abasinga basharita bakatungule twaliyo bangi so I was at home anyangulira naye ne ngamba siddamu kusaba mulimu NTV era kasana joininga Delta I felt at home we were free nobeerawo nenkola iyo ku Delta wawangalako bbanga ki ana Delta nagikolera ndoze myaka nga 5 ku 6 ankibalingira 6 kweta 5 6 6 years kati recently twaku Delta ate right now tugenze okulaba ng'oli kusanyuka ningina ne ku baba ningina ne ku baba TV nakola show eyitibwa The Love Bench Show kati yo gye nava nenjoyininga Sanyuka TV Sanyuka TV right now tukulaba program weetege olako shows bbiri ninako show eyitibwa weetege bagwe show yakwetega nofuna okutegula sagala abantu nga eddala babategula nkutidde olinamu olwa Thomas tomanyi kyoyagala oyinza okuba si kyo ng'okooye okupokera ebigambo ebitavaamu makulu okooye abawala okulimbalimba sera byangu weetege ekinini kye weetaaga in your life naye nga bituufu abantu abo bafuna ofuna amasimu ofuna calls nyingi so it's up to you okusengejja mbakubidde who is right who is ani nga kyayogera ne obawo obudde era still ne bukanolondamu because toyinza kuba nabo bonero ina kufunamu kati nga like Sophie Love nga otugambe sometimes otuyamba guiding omwana kati omwana oyo omwami bonna baafunye najja nagamba Sophie nfunye ombezi wange ono solo muyamba n'omugamba oli mutugwaliko ali mugamba omuntu eno ino kuba ne basic questions in your life kyoyagala kati olaba gwina kyoyagala mu musajja Sophie Love nina kyenjagala mu musajja as long as takulembeza mugagga simanya ina sente sijui nini because we all need money ate buli mugagga ina ebirungi bye n'ebibi eri omugagga nga tagaba eri omugagga tagenda kuwa kitiibwa eri omugagga agenda kugatika kigamba njagala obeereko ekintu ky'okulembeza nti njagala mugagga kisooke kiveewo mawala kisooke kidde ebbali si kintu kirungi however much nti oba okyagala nti munnange oyagala bamanye nti oyagala omusajja omugagga naye ne byaba agenda okukola n'okubeera ng'oli ready for them wenna anoonya omusajja omugagga making sure you're ready to cry you're ready okugattibwako olwedde obutabwebwa kitiibwa because abagagga bonna 99% nkiddamu 99% tali kwagala wekka ate tebali kuwa kitiibwa because omusanze alina ki sente ze omusanze alinako bwali kati who are you okumulowalingadde wansiiwo abaana baleme okwagala sente zaama tuzimere kulembe ng'oba ofunye chance emufuna nemukwatagana kuzibye mukyayagala welango netusoke tukijjemu because abamu kibwamiseza n'okufumbirwa olaba Sophie Love yafuna mugagga nawe gw'olina okufuna like mugenda okukyebuto oklikinze 30 years atonnaba nakufumbirwa so just tufune abantu abali 50-50 mukwatagane mukimaking in life nabo abagagga sente bakola nkole bagattemu kwemu kutuuka webatuusa ekitegeeza Sophie so otandika n'omwami wange nga yes ekisinga obukulu mukwataganye like mwewulira like olese kyawulese mwina kyemutuuseeko olako nti abantu abasana tuli consistent mu ebyo ebintu timutuke time ekiseera oba ne museerera n'okivaako n'oyagala atodde ku kirala ne bwa ne mukowa something like that naye awali love kati generation eno eriko
bagamba talina ssente tafumita lindazi this generation kati abaana ababuwala n'abaana ab'obulenzi oyinza bakuutirayo kagambo ki ntenyeza bagamba sente tuzaagala era sente ennungi naye ekyamazima kindi oba omulenzi osanga olupapira mwana w'abandi kumuwasa at least biko somewhere naye ndi at least osobola okuliisa omwana omuwala kyeŋŋamba nnyo abawala ntwagadde nnyo abagaga naye tutuulire omusajja wakasobola okubaako ebintu byakkolera like nti asobola osasula ku renti we musula asobola okuliisa asobola okugulira kagoye akapya asobola okukulabirira ggwe n'omwana wo goma atagana n'oyo live alone the rich man tegeeza nange enkyamba I repeat that yes live alone the rich man but rich man already balina bakyala baabwe you're ready to be a second wife olina okumanyira olina buli kimu kyonna oyagala omusajja omugagga let's get ready for that tegeeza nange nga njagala okubeera nga Sophie Love anti abantu abasinga babayigomba okusanga ku motoka nga weevuga agamba mwavu talina kyaŋŋamba mukwano tulabayo abakyala aba abawala nga already avuga motoka zabbe ng'alina boyfriend we nga talina nnyo naye nga bakwatagana sigamba nti no like nti mbe ne ssente nnyingi ate nfune kagayi kakategeere nze nkategeerera gwe kankwatire nsamba nga akawasiza I mean funye omusajja gwe twenkana kitegeera bwe mba ndi like 70 kanti kafunye abeera ku 50 nga musingako like 10% oba kale nga ffenna twenkana tesigenda kulonda muntu ali down wansi wange so buli kitu bwe kirimu okay by that musho twakulaba it was your birthday actually twakulaba wasala cake show yakwata yatwagala otusooke mutwebalize ku bantu baffe abaliyo ku show manange nebaza buli muntu yenna eyali ku show that was my birthday yange tetakubeera nga enakusomeza 24 February nakuba nti bambiitera okusanga nga ndi ne Haji so I felt so bad nga sirabawo Haji naye olwokuba gye ICC munange yali endese Dubai nalina okigumira yamumira ku bigambo Haji bye yali angambye nti munaye bebi guma munaye mami byonna nkuba abimpita neŋŋuma so nensituka nensikya mu club that was Chelsea Plaza bananga abantu be Dubai me bali kucelebratingira ku olunaku lwange olwo nensala nammwe cake banaye mwebale nkuze ne bafanizi bawe ku DX Media bakulaba oh my god bananga DX Media ze mwebyo bagamba nyina bingi muli so good banange mwebale kola keep on hustling sija balimba one day one time tugenda kubeera yeeyo ate mumanye nti ne Uganda you having Sophie Love mbagala nnyo okuteekutegi wange owaweetegeba gwe banange sijja kuoma beebaza just not in this so happy I keep on supporting onaye munneetaagira nze wendi mbagala cause no one ndi ku DX Media then kyekyakyanyeza obbagamba salon banange bastylinza akavideo sanga I'm looking beautiful so bless salon bankoze kasize mukyala ne bakola ki ne bateekako ekyuma ekitambudde wekitinga kinyonyola kane gumanye ekiri wano kusabla salon so banange nsiime nnyo then njagala neebaze nnyo Jackie Jana owa ICC banange she's a sister oyo Jackie Tugulu ye Delta TV yonna simulabidde wano Dubai you are my darling sister to keep on the hustle one day one time nga benzize nkugamba buli kimu tukisobola kyenyinza okugamba then malaga nyinza okwebaza bamwise Don Fowles bambi banange mumache mutukoze wanje haina watutute Sophie yagala kulya ki muchomo byokya bikola baniva mu manche tubadeko wano Dubai so bambi tusiime nnyo anaye mwe bali kutwaniriza kyenyinza obagamba you good people abantu be Dubai temwematira temukola ki ate kyenyinza okugamba mu abantu be Uganda tojja wano bosimandi celebs joindi celebono tebikola tebabimanyi jangu bere don't ask you feel in the place but you are high yes chilala gewadai nashara soko leke nsomera ku Haji wange kwagala nnyo my baby kwagala nnyo manye bwenjogera ku Haji banjagala kawa kasita mutumizi the Sophie Love the love expert chala Haji kemo munya ndiyo nti
banaye mpira saagala agende naye nga nnomuleka agende. Nkola tubadde ne Sophie Love wano ku saluni yaffe, studio yaffe. Bannange omukyala ayogera bulungi, omukyala mukakamu, omukyala atwagadde. Ne bambi mwebali kweyagala, mwebali kubeera kitole Dubai, era kyonna ekihapeni nga sijja balimba musitukire wamu. Lino ddungu just kuyambagana wano si waka, ffenna tujja kunoonya 10. Tinda tuba inawe out muno wasobola okuyita mga ebibi jangu oyite wano. Munnange kolawo tuleme kubeera nga tulina mbuli obutima obw'obuteeyagaliza. Obeera n'omutima oguli free n'ogwagaliza Mukama akusasula ate agaziya ensawo y'obugwe. So tubeere ne clean heart kyenyinza obbagamba. Abalabi baffe abalungi abadde Media ndowooza mwawuliddeko Sophie Love. Twagalize tujja kufuna bengi ate buli wotayagaliza emikisa gyo 10 oba ogisibidde ddala mikwano era tukume okwagalagana abo ddala Bannayuganda bali wano mu Dubai bambi tweyagale twewagire business ez'enjawulo olaba Munnayuganda muno ng'akutte kano kwata kano tukwatire wamu. Omukyala no mbadde saagala musiibula naye akatalekeka ayina okugenda ne woddayo Uganda abantu abagambe tubaagala nnyo oba tutumire bonna ne Ajja omugambe Direct Media mutumidde omugambe tumutumidde naye next time katusabe ku bayimbi abalala bonagirako naye ya tiketi ye ejjireko otambule nayo. Abalabi baffe abadde ku Direct Media tubeebaza nnyo bamikwano abeekuumiddeko ne mbeera ku TikTok, Instagram, Facebook na buli wamu wala Direct Media ate nammwe abakomenti nga mukola kyamaanyi n'ogamba kano mwankoledde kano mwebale tuleetera Sophie Love bannange njogera ekindeke kiba mikwano mwekuumireko tukyabayita programu nnyingi buli selebu ku selebu nagambye oyagala ani genda mu comment section ongambe fraction ya kitwagala omuntu waati tujja solo mu kutoosako bamikwano mwebale kwekuumirako mwebale twagala leero tubadde ne Sophie Love mu nnyumba ate ng'abagamba mugende koki kusanyuka TV mujja mwetege bannange tukaaba oyinza ogaba nenze nabakisimanzi mama ino okweteekako ebyo ebigambo ebyo ebyebisiraanye wabakisimanyi bakola ki sweet jangu ogeze kukwetega jangu ogeze kuwetegera gwe ne bw'oba oli wano Dubai osobola okwetega mpereza ebifaananyi ebirungi bebi ng'oyimiridde omale weekwate ka vidiyo towetegako olulimi lubi nti wadde basimanya bakola ki omale weerikodinge ka vidiyo ng'onyinyonnyola omuntu gwe weetaaga mu bulamu bwo mukwano tomala googera yogera kiri ky'owulira ku mutima. Nja bikuteekera ku mpewo n'ennamba y'essimu isome emyaka gye buli kimu nze mbiteeke ku Sanyuka TV. Olaba batoofune musajja oyo abadde Sophie Love ku Direct Media mwekuumireko mubeereko tubaagala nnyo musiibe bulungi.